Gye buvuddeko omugga Mayanja gwawaguza ne guggala enguudo ez'enjawulo eziri mu disitulikiti ey'e Wakiso era ng'ebitundu omuli Mende, Masuulita wamu n'ebirala byakosebwa nnyo embeera eno. Abakungu okuva mu minisitule y'ebyenguudo nga bali wamu n'abatwala disitulikiti y'e Wakiso baavaayo okulaba nga bataasa embeera eno era nga bazimba entindo ez'enjawulo okulaba nga abantu baddamu okukozesa enguudo zino. Wabula ekyennyamiza kwe kuba nti entindo ezisinga zaakolebwa Gadibe nga ly'engembwa etunda omuzigo nga n'ezimu zitandise okugwamu wadde nga tewannayita mwaka bukyanga zikolebwa. Tubadde wano ku ssaawa eno we twogerera seminti bridge gye baakateekawo ekyewuunyisa n'etambula n'egenda nga tulaba era tufubutuseko ekyewuunyisa kiri ekintu eki kwekusa nawali ettaka ly'ekiswa bajja baliyo wano mu mazzi mbuulira bugumu ki owuli awo ku ttaka ly'ekiswa waawali olengera nawe baalisena ne balireetawo. Omuvubuka omwe yaguddemu yabadde ajja nga tategedde naye n'ayambibwa abantu ababadde okumpi. Olumu ku ntindo kati olufuuse akattiro lwe lw'Emmende ng'eno abatuuze basobeddwa oluvannyuma lw'olutindo lwabwe okugwamu ng'olutindo luno lwazimbibwa ku luguudo lwa William Kakoma olugatta Mmende ku Kyaddondo. Byonna bibomose. Ekigoma kye baakazimba kibomose. Kiki kyabise kikiri wali kye baakazimba amazzi gakiyita waggulu. Kati tukole ki? Boneka bwonoonesi bo balya buli kugejja mbuto na kulaga bukambwe. Si bwe tulina twagala gavumenti erumirwa omuntu wa wansi. Sente nga ziri mu miliyoni 3.something. Zali 3.3. Omusasi waffe atuuseeko ku lutindo olwogerwako wabula wakati mu batuuze okumunnyonnyola olutindo luno lutandise okugyamu enjatika nga n'ekiddiridde kugwamu ng'onaawonedde watono okugwamu nga n'abantu balabiddwako nga babuna emiwabo. Baizawe era kinaakumenyebwawo kito kigenda kukwalisa bo abatambuze basanze akaseera akazibu okusala omugga guno nga n'ebintu bye babadde nabyo bakasuse bikasuka emitala olwo ne batumya bannaabwe babibatwalire gye biraga nga n'ebimu amazzi gabikuluggusizza. Bano bavumiridde abakungu ba disitulikiti abakola ku by'okuzimba enguudo be bagamba nti balya buli ssente era ne bawera nti singa omuntu yenna addamu okufiira ku mugga guno bakusitula omulambo bagutwale ku kitebe kya disitulikiti. Okuzanyira buzanyizi mu ssente za mwiwa musolo kuba olwayo we banga bakola ebintu bineeno ng'ate olwaleero kubo terinaggwa ate ne balaga nti kakati lino lifudde just mu kantu katono nnyo kanene akabaddewo olwaleero obudde buno ne balaga nti ate kubo lifudde kakati okibaki engemi yajja kumulya kuba mu tutaliika naye ye ku byakola alaga nti olw'okuba eno teri bantu be akole ebibye Gadibe nga lye ajja kumulya omuntu bw'amala n'atuulamu. Abatuuze bano bagamba nti mu kiseera kino bali mu bweraliikirivu olw'ensonga nti eddwaliro lye balina mu kitundu kyabwe okulituukako olina kusomoka mugga guno nga n'abaana baabwe boolekedde obutasoma kubanga amasomero gye gali okugatuukako balina kukozesa lutindo luno. Lweluguudo lusomosa wano abantu abagenda Bombo Road abagenda Semuti Road wano bayita bukozesa n'ebintu bye bakozeseza byonna binafu. Eno abantu abamu eno waliwo abaana abadde kati tugenda kudda muso abaana abamu babadde bava eno nga basomera eno Mmende kale naye kati tebagenda kuddamu kusala nga badde eno kati baera balina kusala ate eri Wakiso Kasengejjo kitegeera. Ne ssentebe w'Emmende Kasule Abubeka alaze obwennyamivu olw'abakozi ba gavumenti abakozesa obubi ensimbi z'omuwi w'omusolo ekiviiriddeko abantu abangi okufiirwa obulamu bwabwe. Batuteekawo obupande wali muli bakobawo obuwumbi 3 kano ke bakoze kano ke kamazewo obuwumbi 3 kino kyebava bridge kyebava okukola yino ene emaze okumenyeka yona emenyesemu eteddemu olunyanfa. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.